Kwaniriza omulungi atulaba tuli ku fake media guno gwe mukutu ogukwongerako abantu bano benkuletera mbaleeta osobole okumanya ebibakwatako ate obayigireko kati tuli wano mu studios mukulu zajjo kubanga atutegezaako tusinziridde wano ewaffe Mashindye okushootinga show y'olunaku luno olwaleero. Nkwaniriza we bali kusubscribinga, kulikinga, commentinga awamu n'okusharinga. Teweerabira notification bell kubanga ekuwa instant premieres eza programs zino nga bwe tuba tuzitaddeyo. Tutandikiraawo James ndowooza. James gwe nina ku set muyimbi. Tugenda kubanga tuwayamu emboozi ya music tumanye ebintu bitambula bitya. Ogamba otya nsanyusa okusinkana? Nange nsanyusa okusinkana fake media. Bigenda bitya? Bitambula bulungi otwaliza wamu. Tebitambudde nnyo bubi. Omulabi wa fake media mubuuzeeko omweyanjulire. Banange omulabi wa fake media nkubuuzaako yonna gy'oli. Nganza ate era kubuuzaako sijja kuba kweyanjulira bamita James Link. Era nga ni musajja mukubi wala gandi muyimbi. Banange mbabuuza kati mwongere okuwagira fake media. Subscribing mulayikinge ne James Link munoonyeeko bannange. So oyimba buyimbi tolina kyakyo gattako? Nkola n'emirimu emirala. Outside naye nga omulimu gwange gusinga kuyimba. So kumbulireko ku James omuto. Yalinga atya awakaawo? James omuto munange yali mwana wa gonjebwa era nga bwondaba. Yali mwana wa gonjebwa. Ate omwana yava obuto nga ayagala nnyo music. Zere emirembe gyange gyalinga kuwuliza music. Yoyo James omuto. Awaka yaani? Kuba ffe eno mu ndongo tumanyi James Link. Ate eri? Mu ndongo mumanyi James Link. Naye nga ate ewaka era ne bamanyanga bya Katonda James. So bani abazaala bya Katonda? Bya Katonda James azaalibwa omwami n'omukyala. Omwami bamuyita omugenzi Falasco balingiriza. N'omukyala omulungi gwe bayita Margaret Nakate. Abawangalira ku mutala gwe bayita Musaza lya Kabaka Butambala Nakatooke. Awo abalungi awe bawangalira yewakaawo. Muli bameka awo? Awamu tuli bangi tuwera. Taata ayinayo abatali ba maama? Abatali ba maama ayinayo abatali ba maama n'aba maama. Kati wa maama muli bameka mu maama? Wa maama tuli baana bana. Balenzi babiri n'abawala babiri? Tuli abalenzi basatu n'akawala kamu. So bwekityo. Osomyeko? Ekitonotono. Tubulire kusomako? Okusoma kwange si kwa maanyi nnyo kuba nakuba mu primary level. Saagenda. Nasale yo wagisoma? Nasale ate wemanga ni mu primary level mba nagisoma mukama wange. Munaye tumanya abamu nasale. Bagenda buterevu mu primary? Mu primary, Kati nasale ogisomerawo? Ngisomera ku Nakatooke Primary School. Eri Butambala? Butambala. Era we nasomera ne malira P7. Eryo lyennyini. Bakutikkira oba byali tebyaliwo ebiseera ebyo? Kutikkira. Tenyinza okugamba ebiseera. Kasita wasomanga n'otuula ebyokutikkira byakajja. Kati mu P7 wakola otya? Nakyo omanya nakola bulungi. Ki ekyakulemesa okweyongerayo? Kasente fees tezaaliwo? Kyannemesa okweyongerayo ekituufu kaali kasente. Tekaaliwo bulungi ate n'akageri nti muzeeyi yali yakita mangu. So omukadde kitootegeeza ki? Ntegeeza kufa. Muzeeyi yatwabulira ng'obudde bukyali. So pamye omukadde oyo maama waffe n'agezaako okubanga yatubeererawo. Ndabika nti saasobola kufuna mukisa gweyongerayo. Teyalina mulimu guli awo nti wajja akasente akawerako mwasobola okujja fees? Ebyomukyalo bimanyi era embeera y'omukyalo sirina ngeri kinyinza gikunyonyola naye ng'ogimanyi. So taata afa ddi? Taata yafa
yafa 2004 ya 2003 oli mu class ki wafiira? yafiira nali mu P4. Ayina be yaleka nga tebannatandika kusomako wadde? Yaleka nga tebannatandika kusomako yadde. Fena twali tusoma. Kirungi yali agezezzaako bawerera akabanga ke yamala mu bulamu bwensi. Yagezaako naye Mukama era n'ategeka bw'atyo. Alina emyaka emeka we yafiira? We yafiira nalina emyaka ndowooza nga 15. Alisi wali ovubuse? Nali musajja. Olabyeko? Mu njogera ennyangu nali musajja. Ali musajja. Biki by'omisinga ku taata mugenzi? Emisinga ku muzeeyi. Misinga omukwano gwe ng'omuzadde. Kyensinga omisinga ku ye. Tinange okuddako ewaka nga gyali n'omuleetera kasukaali n'anywako oba oluusi n'akuwa ne kafuba. Okitegedde. Kati nange ekyo kye misinga nti okuddako amaaso ne gakuba nti oyo ye muzeeyi wange. Okitegeera. Naye kati ekitakyaliwo. Naye ate ng'era tulinayo maama waffe omulungi actually tatujuza. Singa wabaawo omukisa gwonna ogw'okuddayo okusoma okyayinza okudda mu kitabo? Ekitabo ng'omukisa weeguli. Negida emyaka nzire ku ssomero. Simanyi munnange. Naye era kisoboka. Olaba Honorable Geoffrey Lutaaya yaddayo omusinga emyaka. Ye ekyo oyogedde ekituufu. Omukisa ne gubaawo nzirayo kuba nange neegomba nnyo okubaako kyenkola mu ggwanga lino. Okubaako ekifo kyentuulamu mu ggwanga lino. So bwe wabaawo omukisa ogw'okuddayo nange nsobola okuddayo. Kitegedde. Kirungi. Kati mbuulira okusoma kuwedde awuzzaako ki? Okusoma nga kuwedde awo natandika okupamba n'ensinga omusajja. Ennumba ekibuga. Walumba kibuga ng'olaba ekyalo tekijja kusoboka? Ndaba ekyalo tekijja kusoboka nga byembala binene. Olw'okirumba otya no walinayo mikwano gyo otandikirawa? Emikwano gyaliyo nalinayo ba anko bange. Natuukira mu ba anko bange ntandika otetenkanya. Wasooka kukola mirimu ki? Emirimu ekituufu emirimu mingi nnyo gye nkozeeko. Mirimu mingi bwe ntandika ogimenyaamenya kuba ndi mwana ayise mu kwasolingaye. So nkulidde mu kutoba okulaba nga ntuuka ku ekyo kinneetaaga. Mirimu mingi. Kati awo music ate ayingiriramuwa? Music, olugendo lwa music lwatandika okuva lwe nazaalibwa. Kuba nazaalibwa oyimba? Ate okibuuza. Bwe bakuzaala osooka kukola ki? N'okukaaba kuyimba. Era bwe nazaalibwa lwankuba wansi natandikirawo. Kati professionally otandise ddi? Ntandise 2016. Ogendako mu studio nenkola ku luyimba ndikodinge 2016. Otandise n'akayimba ki? Natandika n'akayimba bakayita Omukwano. Omukwano njagala mbe nawe ttiya nga buli weekend njoganga nawe site. Kayimba ke natandika nakaako. Lwaki otandikidde mu mukwano ku myaka emeka egyo? Omukwano era gwe gutukuza gwe gutubeezaawo. Tumanyi nti omukwano gwe gubeezaawo ensi. Era kinali nnyina otandika nakyo. Muwandiisi yani? Muwandiisi James Link. Nze kennyini. Olwo obwongo obutuula wansi owandiika ebigambo obisengeke bikola oluyimba. Ekyo kirabo kuva eri Mukama Katonda kuba nazaalibwa nakyo. Saakisoma nange neesanga nkirina. So studio ki? Studio yakola akayimba ako baali bagiyita Stijam. Ey'omukulu bamuyita Godi. Yakola akayimba. Ebiseera ebyo yali abeerawo masajja naye kati yaddeyo mu kizungu. Ye yakola. Omusinkano otya wali omumanyi waliwo yakuzikirira nti studio eyo nnungi? Namusinkana waliwo omwami eyamuntwalako. Yali mukwano gwange bali bamuyita Serumaga. Yantwala ku mwami oyo.
so ne tukola akayimba ako. Okay. Teyakola bubi. Musajja mulungi. Alina video? Saakakolera video. Omukwano bwaggwa ozaako ki? Omukwano bwaggwa nzizaako akayimba bakayita essanyu mu bulamu. Azaako akayimba bakayita essanyu mu bulamu. Twakayimba babiri, yali kolabo. N'omukulu bamuyita King Dudas. 2016. Awo tuyingidde 2017. 2017. Zeeye wa producer? Producer atoyo yali mulala eyakakola. Bali bamuyita Nick Pro. Yakatukubira. Wawa. Yali abeera Makindi omwo. Yoyo simanyi gy'abeera kati. Yakatukolera akayimba ako. Je kali kuba ku YouTube je kali bakayina ne video. Kayina video. Kali bakayita essanyu mu bulamu ne tukakola. Tuwe mukavaasa. Nyegwande essanyu mu bulamu ekirongo gaseeko n'emisana. Olwani gwe mwali mulabye abaleetera essanyu kuba mwayimba babiri. Teweerabira kye naggambye nti ekitukuza mukwano okitegedde era ensonga nze njagala nnyo omukwano kuba gwe gumbezaawo n'abantu bange mukwano nawe okujja wano mukwano gw'ogulina. Kaakati olwo luwedde olwo era nze mpambana nenzizaako akayimba bakayita kookoonyo. Kati ate okookoonyo ani? Awo ntandise kukookonya abantu. Kayimba ne kookonya ki? Muzika ate waliwo ekirala. Nzizaako akayimba bakayise kookoonyo. Nzo omukulu bamuyita Samix producer. Zino zonna weewandiikira? Akayimba ako kookoonyo sinze yakawandiika. Kawandiikibwa omukulu bamuyita Kenix. Yakaproducing ebiseera bye yayita natandika production. Yali yamutandika naye nze yakyagala. Nayagala nze nkikolenga nze sayagala omuwandiise yawandiisa ate yabankubira. Nayagala nkifuula ekyanjawulo. Wakashootinga? Nakakola video. Kavuze kakubye era ke kanfudde kyendi. Abantu kwe bakutegeeredde? Abantu kwe bantegeeredde nnyo. Yes. Kwe bantegeeredde nnyo yagamba waliyo omwana gyali. Gyali talent we eri ayimba. So kekaira kembadde nkyatambula nako. Mungu yeebale. Kekaliwo kati kekatambula? Kuba kekalina kembadde mpushinga naye nga tulina akapya ketu already akagenda osumulukuka. Era ng'era kakubibwa mukulu Clinics ne kamastering bwa mukulu Derek Magic wano wetuli. N'akamasteringa yakamakisinga buli kimu naye ng'omukubi yali Clinics. Omuwandiisi n'abeera James Link bakayita amasuuka. Gano getusulamu buliri gennyini. Kati ate gwe wagayimbyeko sooka otuweemu wagayimbyeko kyataago. Aga amasuuka munnange olibadde okimanyi nti amasuuka ago gannyogoga nga tegalina muntu wakubiri ng'ogasulamu bw'ogabeeramu omwo okimanyi nti no gannyogoga. Teganyogoga James nze nga beeramu omwo teganyogoga. Tulozangako kuga babiri. Lwendigalo zaako aga babiri siriddamu kusula mu bwomu. Musulamu ogwo gamasuuka g'otunyumiza butya bwe gabuguma nga mugalimu babiri. Anti kati amasuuka twali tugasulamu babiri. Kati wokubiri n'agenda kati bwe yagavaamu amasuuka gannyogoga. Amasuuka gannyogoga. So sooka otulozeeko tumanye nti ate ekijja muliro. Era ddyo tabbu lyennyini. Tinkomeza omukwano gwazawa ene wanga amasuuka gannyogoga. Bwe wagenda nentandika okuboyana ndi ku lubalaza empewo ng'ekkunta n'omusana agwokya. Omutima gunuma amaziga gankulukuta nga gwe njagala atalaba.
naye kati James gwalina omukwano ogwo gwonna omuntu akuddukako atya n'akulekera obuliri wekka fake bizibu by the way abantu bangi fe abayimbi Mukama yatuwa talent tuyimba ebyo ebibaawo mu bantu nyinza okuyimba ekintu nga tekiri kunze naye nga kirina gwe kituuseeko ate tubeera mu nsi eno bingi bye tulaba n'olaba embeera n'ogamba embeera kangikolemu akayimba nga kalina message bweti. Kati ono music gw'oyimba ye style gye tuyita tutya genre ki eyo? Style ye yakazibwako erya band music. Style gye nnyimba eya band. Yeah. Kusoomozebwa ki band music kwayina? Olaba nga abantu bamwagadde ekimala? Band music okusoomozebwa kwayina. Kyenyinza okugamba band music ye music. Kuba tayimbibwa atamanyi kuyimba. Era ojja okuyimba band music ng'omanyi ky'ogenda okukola ki? Okuyimba kuba ye tebamugeta. Ddoboozi clear buli kimu lyrics zeezo. Tebamugeta. Kati okusoomozebwa tova eri n'oyimba kigambo kimu n'okikubaawo ekigoma n'omala n'okita. Tova eri n'ogamba nti ngenda kutontoma oyimbe band music. Tebamugwira. Tova mbuliri n'ojja era bw'ojja n'ogezaako era babiwulira nti ono omwana yayimba eki. Okitegedde. So kyenyinza okugamba nti band music ye music owaddala. Era omuntu amuyimba aba muyimbi. Kyenyinza okugamba ku music wa band. 2016, 17, 18 emyaka gyetoolodde paka 2022 kati we tuli endongo gibaddemu emyaka ogifunyeemu ki? Endongo gibaddemu emyaka sijja kugamba nti no sigifunyeemu. Ngifunyeemu kuba lwa nsonga mmanyikiddwa. Nfunye emikwano egy'enjawulo. Sente tezinnajja nga kyemmanyi sente tezinnajja omanye ebintu ebyo si ekintu ekikwatagana ne sente si kyangu. Lwaki tezinnajja? Ki ky'otannakola? Sitannakola nga nze amaanyi matono. Nga nze omuntu. Ate gayimba nga yina naye amaanyi ntegeeza mu ssente. Music we Uganda yeetaaga ssente. Buli kimu olina oteekamu ssente. Buli kimu oteekamu kasente. Kati bw'oba ng'oli mufuna mpola ekituufu ne bw'oba oyimba ng'ennyonza oyinza otuuka okufa nga teri yakukoze eki akutegedde. Kati y'ensonga osobola okubeera ne music nga w'amaanyi naye awatali ka ssente. Ekituufu osobola okukwata akayimbako n'ogenda mu studio ne bakakukolera n'ogamba kankatwaleko ku radio. Obeera toyina ssente oyina mu buswazi n'otuuka ku radio ogenda otuukayo nga waliwo eyakubyewo akakadde. Okitegeera? Kati okuleka akakadde bakube ggwe mpala enywera miguwa era bajja era bwe ofuluma bw'oti studio basuula mu kasero. Okitegedde? Oba oli awo nga ne music wange mulungi nnyo okusinga owooli ow'akakadde. Butereevu. Kati wano ssente yeevuga. Gwe ne bw'oyimba ebintu nga biri awo naye ng'olinamu ssente. Kati ekyo tukikolere ki? Abantu baavu nnyo. Oba waliwo abayonoonyi obwonoonyi music industry okujja associatinga ne ssente. Talent weeri naye ono olw'okuba ndowooza amanyi nti talent yange ebulamu kati nina kuteekawo ssente okusobola okuyisaawo ekintu kyange. Anti era olaba teri muntu ateeka ssente mu ndongo nga muntu atamanyi kuyimba. Muntu atamanyi kuyimba ateekawo nnyo. Era ne baba kosi wabanga azirina. Ne baba ba presenter babaagala nnyo kuba ye ateekawo omubiri. Tigwe ne bw'anaaleeta ekiyimba kyo nga kibi ajja kukulekera ssente. Buli kaseera ka mobile money kabe nga kakola ki? Nga kavuga. Naye kati gwe atayina ne bw'ojja n'akayimbako nga kalungi bitya. Gamba oyina amata. Ate kaakati munnange akulaba weenyoola weekwatirira ate munnange gamba ono tali serious tamanyi kyali. Gamba leero gwe genda weetereeze. Bw'onaatereera ng'okomawo nga twogera ebigambo. Nga twogera ebigambo.
shows wano e Kampala zibaawo abantu bakola concert festivals n'ebivulu ebirala okubyekubyeko ku bivulu ebivulu ngezezzaako kubako funyeeko ku mukisa gwabyo nga bakubuukinga oba nga bw'omanyi nti kufata olina okugenda alwanira akazindaalo. Tenyinza okugamba ebimu batubuukinga oyo aba akutegedde nti oli muyimbi mulungi akubira kasimu nagamba James njagala kunyimbirako kyowulira era naabaako kyakuwa niwabaawo atakutegeera ate nga audience ogyetaaga nga weetaaga mulagako nti oli waddala n'olagako ky'oyinawo n'otuukawo n'olwana ekisoboka kwata akazindaalo era n'okuba n'ategeera n'agamba nawe gy'oli enkeera n'akuyita kati yoyo music. Kati gwe nga James bizibu ki by'osanga eyo ku shows gy'oba ogenza ogezaako okulaba nti abantu obalaga ky'oyinawo? Ebizibu byensanga era naggambye wano buli kimu kikulemberwa ssente. Nti ne MC ali ku stage oba stage manager oba ani yenna okuwa akazindaalo nti olina kintu kidogo ky'olina okumala omuwa asooka akakuwa stage. Kintu kidogo ky'obumanya bwafuuka bulwadde mu ggwanga lino buli wamu kintu kidogo. Era waliwo club gundi njagadde okgenda nkubemukko era naye otuuke DJ ani oba abaaliwo era otuukayo MC nakugamba oba MC nagamba oyinamu eya bbiya oba toyinaamu waliwo nga 10 abayina eza bbiya vaayo bayitewo okitegedde. Kati ng'omuntu alina talenti ng'oyagala giraga eri ensi ng'ogula ng'onoonya bbiya ng'osobola n'oyitawo. Ate eyo gy'osanga nno James abakufuuwa ezisinga n'oyawulako eza bbiya ka transport ate n'ofissaako butereevu. Okusinziira gwe ku music wo asinga kukolerawa mu club mu zino show zaffe ez'ebivulu bikaali mikolo mbaga birthday party wa events ki ez'enjawulo music wo asinga okukolera? Music wange akolera oyo amanyi music. Kimanyi buli amanyi music music wange amukolera kitegedde kuba mu mikolo oba ali mu kilabu oba buli amanyi music ng'ategeera music wange amukolera oba muwuliddewa taliiko wano oba wa. UMA ya association etwala abayimbi gy'oli? UMA eyo siriiyo naye nga njavaayo era kaadi yaayo njagifuna. Sinafuna budde bugendayo okufuna kaadi naye nga njagenda kuba abayimbi twetaaga ekintu ekimu ekitukulembera twetaaga abakulembeze ng'abayimbi. Okulonda kulinga okwayimiriramu sibitegeera bulungi kuba siri muyimbi naye jasi nange ngobererako bugoberezi ebimu bijjamu mmwe bembuza ebibuuzo. Gwe wali osibiddewo amakanda ku saha ku sindi? Bwe nali nsibidde amakanda lwaki omuwagizi wange simwerekedde munda munze? Kamuleke kuba wakati wabeesimbyewo bonna mikwano gyange. Ebigendererwa bya UMA gwe ng'omuyimbi obitegeera bulungi? Olaba nga UMA ina gye batwala? Olaba nga ina kyebongerako? UMA bw'eba nga tegenzeemu batugiyite giba misege nga ekoze ekyo kyerina okukola eba ejja yamba omuyimbi ng'ekoze ekyo ng'efunye n'abakulembeze abatuufu abateekeddwa okukolera abayimbi eba ejja nungi kirungi nnyo. Omanye ekintu ekitalina bukulembeze kitwale ng'ekintu ekitalina mutwe. Kati abayimbi tubadde tutulina obukulembeze bulungi tubufune naye tubufune era bugendemu abantu abatuufu era abalumirirwa abayimbi. Kimanyi nti nno abaana bangi abayimbi
abali eno wansi naye nga mbutuufu ne bwafa teri yamanya ate nga badde muyimbi. Bizibu ki bye tukyalina mu industry yaffe wano nga naawe kennyini singa oba ofunye obuyinza mu kifo ekimu oba mu gavumenti oba wonna oba bakutadde tomanya ky'oyinza okukolako nga mu butuufu obuzibu obwo obukyagaanidde obukyatutawaanya okubaako we tutuuka mu industry? Obuzibu obuliwo nti bwe tukyalina wano e Uganda titurespektinga muyimbi okujjako oyo ayiseewo. James bwe mbeera omuyimbi nga sinnakuba hit siba muyimbi. Twezalawa tweyisaamu amaaso oyo ayimba ki? Ayimba ki? Ani amumanyi? Kati ani amumanyi? Naye nga ne gw'oyagala okumanya yava ono waali okitegeera. Kati kyekikyaleetedde obuzibu wano music we Uganda. Bamanyi bakubye zi cricket oval zikololowa. Akuba kololo ye muyimbi. Naye ne weebuuza avuddewo okuba kololo. Akubye Serena. Yoyo gwe bamanyi. Ono nno bamusasulidde emitwalo 10-15 okuyingira. Oyo ye muyimbi. Okitegedde. Gwe 5 mutwalo. Toyina ky'otugamba. Kyemusirinka oli muyimbi. Oli muyimbi waawa. Oli muyimbi ki? Oli muyimbi. Okitegeera? N'atafa kuwuliriza ki ky'oyimba. Nakuzalawirawo. Wabula n'akuzalawa kuba takumanyi. Waliwo n'akubuuza nti oyimbira wa? Naye kyokka muli mwenna mu Uganda. Naye n'akubuuza oyimbira wa? Ati n'oweebuuza muddemu ki? Ombuuziza tuli ku ttaka lya Uganda. Nti nyimbira Nansana. Ate ombuuza nyimbira wa? Kitegeeza kugambye ndi muyimbi. Nyimbira Uganda kuba bwe tuli. Kitegeeza so ezalawo lingi mu ndongo. Lingi. Ate abantu abandi tuyambye be basinga okuba ezalawo. Olina omuyimbi akuinspiringa? Omuyimbi? Yeah, muyina. Sinza kubanga simuyina. Omuntu kale eyankoleranga ebintu ne binnyumira. Bali bamuyita Joffrey Lutaya naye omukadde. Omupya yaliwa? Honorable takolera omanyi oli wa Eagles Production? Omanyi oli Lutaya yayimbanga bunasanga omukwano gwewala oyo. Yimbi ki bw'olaba abakikubye e Uganda wano nga nawe nga nti gundi ne gundi bayimba? Chosen Becky. Liam Voice muyimbi mubi. Muyimbi mulungi. By the way abayimbi bangi nnyo nga baakabi. James, oyinayo ekivuga ky'osobola okuba? Ekivuga kyensobola okuba. Ninayo ekivuga kyensobola okuba lwakubanga sinnaba kubeera perfect nnyo mu kyo. Kyekiriwa? Ekivuga kya gita. Osobola okuyimbirako nga bw'ogisona? Nkisobola. Kubanga era nkolera na kyamaanyi bwe mba mpandiika. Mpandiikirako. Oyina abalala abayimbi bewandiikiddeko? Abayimbi mbayina lwakubanga nti mpandiikira upcoming. Aliza awamu gwe endongo yaffe wano e Uganda ogiraba otya? Olaba tugenda mu maaso tudda mabega oba tuli awo wakati ku poozi tetutegerana gye tuli? Tugenda mu maaso. Kasita twagala ekyo kye tukola. Ye musoyinza obutaagala kyokola kati olwoba okola ki? Oyimba toyagala kuyimba kati lwaki oba oli mu kuyimba? Anti kati lwaki nkugambye kasita twagala kye tukola. Waliwo okujja nga njagala yimba naye nga okuyimba ntagetinga ssente. Omulimu gwafuuka mulimu guno James. Siga nti tukulaakulanya kitone nti bandabe nti James nyimba nnyo. Music yafuuka business. Anti yafuuka business yes naye ate era tekijjawo nti okuyimba kitone. Era y'ensonga lwaki oyo ajja nga talina kitone kya business kya kuyimba azirwa business. Era yoyo omuwulira akuba kintu nekijja nekibuuminga nekimala era nekiyitaawo.
lwansonga tekyali mu kitone. Yajja abala business kankole kino kye kikwata. Najja n'abakubirawo ogugambo ne mufaafagana nagwo ne guyita awo.